World Report galubindizo yemboozi gye tunyumya omunya mpuliriza nakutegeezezza enkya ya leero. Leero ebintu by'olutalo lwa Israel n'eggwanga lya Iran kwogatta n'Abamerika kakati biyingiriddemu n'ab'Ekkata n'amawanga amalala agali ku bunkeke bikulema naye era tekitugaana kubinyumya kibiri kye tukunyumiza. Olwaleero we lutuukidde wandisuubidde ekisooka olunaku olwaleero lwe lunaku olw'12 kasookedde olutalo luno lutandika ng'eggwanga erya Isirayiri lirutandiikiriza. Isirayiri ye yakola obulumbaganyi ku ggwanga lya Iran n'eryoke bakuba ogenda okuva ku lunaku olusooka ng'enfo za nyukiriya munda mu ggwanga erya Iran nnyingi zikubiddwa. Abakulu abaali bakulemberamu oba abaduumizi ab'amagye g'eggwanga lya Iran nga nabo bawutuddwa era bafudde. Bannasayansi abakola mu offices abakola mu makolero n'amabibiro ga nyukiriya munda mu ggwanga erya Iran nabo baali kapuuti. Kakati njagala kutegeeza nti olwo lwali lunaku lusooka. Iran nayo neemala eddamu. Olwaleero lwe lunaku olw'12 nga tubala nti olutalo luwangadde. Era omulunya mpuliriza okutuukisiza ddala olunaku olwajjo essuubi mu bagoberezi b'olutalo luno mu balutunuulira mu ngeri enneekusifu engeri ey'obuvunaanyizibwa eri tekiniko babadde bakyasuubira nti lujja kuwanvuwa n'okukirawo. Kyokka waavuddeyo ebigambo ebisanyusa nga byavudde ku mukutu gwa musajja mukulu Donald Trump, pulezidenti w'eggwanga erya Amerika. Donald Trump yatandikiriza kawungeezi kajjo n'ategeeza nga bwe babadde bamaze okukkaanya wakati w'amawanga abiri Isirayiri ne Iran ng'era we bwatuukidde mu ttumbi erikeesezza olwaleero nga kino kibadde kitandise okukola. Anti bakkaanyiza nti Isirayiri ye yabadde erina okuddirira Iran mu kusirisa ebyokulwanyisa n'okuteerawo ddala kye bayita permanent ceasefire, okusiriikiririza ddala emmundu nga tekyavuga. Baagambye nti okuva essaawa ze yabadde abyogedde wadde wajja kuyita essaawa 6. Essaawa 6 gwe wamma emmundu eya Iran esirike. Era Iran etegeezezza enkya ya leero nti zigenze okuwera essaawa 10 ez'okumakya bo we babalidde essaawa ezibadde zirina okutandikirwako. Bo nkubuulidde nti Isirayiri yabadde erina kugoberera bugoberezi. Ekyalesezaayo essaawa ezo kubanga okusinziira ku Donald Trump we yayogeredde bandibadde batandise na ku ddakiika eyo. Naye abasajja bano ababiri Isirayiri ne Iran kiteeberezebwa oba kimanyiddwa nti babadde bamaze okujjuza emizinga gyabwe nga bwe gigenda okukuba. Kakati nga kino ekyazza amangu toyinzaga nti mubitegulule buteguluzi. Omunya mpuliriza eddakiika oba essaawa ezo ezaabaweereddwa zaabadde za kujjamu n'okukuba ebyo ebyabadde birina okukubibwa. Kakati ye emmundu esembayo mu ggwanga erya Iran okusinziira bwe babadde bannyonnyodde nti yavuze ku ssaawa 10 ez'okumakya g'olwaleero. Kati awo yabadde alina okuddirira yabadde alina kuba Isirayiri. Bonna nno baakakasizza okusookera ddala baakakasizza ng'enteekateeka eno bwe yabadde banyumidde nti era bajja gikola. Kyokka we tutuukidde ku ssaawa zino ng'ebigambo bifaanana okuba nga bikyuse. Anti Isirayiri minisita wa defense Katz avuddeyo n'ategeeza nti ekyamazima beesanze nga ku ssaawa zino bateekateeka okuddamu okukola obulumbaganyi obw'amaanyi ku kibuga Teheran. Jjukira ku ssaawa eno wenjogerera tuli mu ndagaano, tuli mu kutuukiriza endagaano yatandise, ceasefire yatandise. Naye Isirayiri ekugambye kyekiri kyengugambye nga tutandika naye nga nti bino ebyabwe bikusobera obinyumya obiddamu era toyinza kutuuka n'ogamba nti kakati kiwedde ekyennyumiza kyekyo. Wateekeddwa okubaayo akasigalira. Kakati era akasigalidde mu mbeera eno kwe kuba nti omusajja agambye Israel Katz nti essaawa eno we twogerera ebigambo bino beeteekateeka bwe bankuba ebindabinda okuba nti bagenda kukuba munda mu ggwanga erya Iran mu kibuga Teheran olw'ensonga nti ono gwe bagenda okulumba Iran alemereddwa okutuukiriza endagaano nga bwe bagiteesezza. Nti munnange ye bye yayogedde nti yakomye ku ssaawa 10 Isirayiri ebadde eri awo ng'ekikompola kijja kiraaka era ogenda okukkakkana nga kigudde munda mu ggwanga erya Isirayiri.
olwaleero ku ddakiika eno gye twogerera Isirayiri ekitaddeyo nti kino kye kikompola abasajja bano kye babadde bakajuze singa tetubadde bamaanyi kukikwata bukwasi, ekitegeeza nti tetuyinza kugumiikiriza Irani n'ebikolwa byayo eby'effujjo. Era bwe tutyo Isirayiri yegamba nti era bwe tutyo bwe tubadde nga tubagamba olwagamba ensi Isirayiri kati minisita ow'ensonga z'ebyokwerinda munda mu ggwanga erya Isirayiri nti bulijjo tubadde tubagamba effujjo n'obwanantagambwako obw'abasajja bano Abayiraani. Olaba era bwe kayiseemu, olabye bwe kayiseemu ne kereeta era ne tulaba effujjo lyabwe, nammwe mulirabye kati bwe tubakuba nga muga tubakubidde bwereere, mwe temulabanga be balina amampaati ag'egoloza omukadde nga anaawanvuwa. Munnange we twogerera bino ensi ezzeemu okubeera ku bunkenke. Ababadde bawummuddemu nga tulowooza nti olutalo olumaze ennaku 12 oba oliawo olunaasirika kaakano kirabika okuba nga kiganyibwa wataabeewo, kubanga si kituufu nti ekubi, wabula erangiridde nti babindabinda batandise okweteekateeka ng'ate ne ku mulundi guno bagenda kubeera babi nnyo n'okukirawo. Omulunya mpuliriza bino ebyogeddwa ku ggwanga erya Irani, abakulu ku luuyi olwo babyegaanye naye nti bino Isirayiri eyagadde kubeera mu mbeera y'amakwekansaamu, teyagala kwogera kituufu ku nsonga zino, naye kirabika yakkiriza wakati mu butaagala kukkiriza, kaakati etandise okwesonsa bye yakkiriza ewulira nga si byekkiririzaamu. Omulunya mpuliriza enteekateeka eno yawoomeddwamu omutwe amawanga abiri. Eggwanga erya Amerika, musajja mukulu Donald Trump ye yazze azunga n'enteekateeka eno n'ajanjaayo. Kaakati ne bagenda ewa Kata ensi eyo gimanyi y'emu ku nsi eziviiriddeko amawanga mangi okuba n'emirembe, newankubadde nga waliwo abagifitina, naye mu biseera naawe oba onojjukira olaba ye n'Abanalwanda n'Abakongo tebaagenzeyokko basobole okuteesa gye tuvuddeko emabega katono. Abanalwanda, Abakongo n'ekibiina ekyabayekera ba M23 mwana tubaagenzeeyo nabo bafune obuweerero, ekitegeeza nti efuuse ya nsonga mu kuzza abataka abasowaganye. Era obadde ojja ogiraba Kata eno nga eyimiridde wakati w'eggwanga erya Isirayiri n'abasajja b'eggwanga erya Palestino bana Bahamas, era bye batuuseeko n'okutuuka okusiriikiriza mu mmundu luli. Kata yakiri wakati awo, yadde yaliko n'omusajja omukulu ku kyalo Misiri, ate gattako n'Amerika baali basatu okutwaliza awamu, naye era tokijja ku ggwanga lya Kata ensonga z'ekinoonya mirembe zitandikira eyo. Kakati ono ye yatuuzizza bano ne bafaanana okuba nga bakkiriziganyizza, kyokka bugenza okukya nga Isirayiri eyogera birala, kyokka ng'ate ne Irani eyogedde nti singa babadde bakubanga tebajja kugondera bino ebyabadde byogeddwa tebandikirangiridde. Naye bo bennyini Amerika, Donald Trump bwe yamaze okulangirira ceasefire eno nti endagaano eteekeddwako emikono era bagikkiriziganyizzaako, eyabadde omwangu awo okuddamu yabadde Iran. Ne bawanika nti ye kino tukyagadde naye tugenda kukituukiriza. Jjukira endagaano eno yagenze okubaawo ssaawa ez'akawungeezi ak'ekiro kya jjo. Iran yabadde emaze okwemala eggoga. Iran yabadde emaze okukuba ebikompola ng'ebikasuse munda mu ggwanga erya Kata ku lw'okwagala okwemala ekimiirimiiri ekyabadde kigituusiddwako Abamerika. Amerika ekiro ekyakeesa olwa Sande lwali lwa 6 akawungeezi ako akakeesa olwa Sande, Amerika yalumba Iran nemala egikuba awabi. Yakuba ebifo 3 eby'ensonga ku nsonga za nuclear munda mu ggwanga erya Iran, nebakuba neboogoloza nekola ebyafaayo. Kaakati Iran neerangirira nti amazima gennyini tetuyinza kutuula kulera mikono ng'abanafu, oba kiki tugenda kuwolera eggwanga
anti gwanga lya mwenge ligwa na mwenge. Kakati olunaku lwajjo endagaano emale ebeewo wadde wayise essaawa mbale nga Iran akasusa ebikompola ku nfo z'eggwanga erya America munda mu ggwanga erya Qatar. Omununya mpuliriza okumanya ebintu bino byabadde bya mangu. Iran bwe yamaze okukasuka ebikompola bino ekyaddiridde awo kyewandirowoozeza nti bwabadde bukambwe bwabadde bulina okukolebwa bano ate bayingidde kafubo abe Qatar ne batuuza bano newankubadde nga ekyandibadde kisuubirwa kwandibadde kubanenya naye ekyo kyekiseera kyennyini mwe babatuulizizza bamale bakkaanye ku ceasefire eno kati eyinza efaananye okuba nga egenda kutobookana. Njagala kutegeeza nti okumanya byabadde bya misinde ku ssaawa eno wenzijidde ku mpewo Qatar kyejje yeevumba akafubo ne bannamawulire okubanyumiza ensonga ezabadde ziguddewo nga Iran erumba ebitebe by'amagye eby'eggwanga erya America munda mu ggwanga erya Qatar. Ekitegeeza nti ebintu byabadde bya misinde tebyasobozeseza n'abakulu mu gavumenti ye Qatar okusobola okunnyonnyola ensonga zino. Naye era wenzijire ku mpoyo nkubulidde nti we batandikidde okubeera nga bali mu lukiiko n'abamawulire bannyonnyola 4 na 5 ensonga nga bwe zaabaddewo. Kyokka era mu kuzoogerako era osanga musajja mukulu ono ow'e Qatar Prime Minister waayo annyonnyola akiibiriza aleeta mirembe wadde nga ayagala okukkaatiriza ensonga y'okuba nti abasajja babadde balumbidde America ewuwe. Omusajja ono kiwa mirembe yennyini kubanga mu mboozi gye yanyumizzaako entonotono wadde teyasisinkanye bwe yadde tannaba kusisinkana bannamawulire yayogedde nti toyinza kuga nti olumba enfo z'eggwanga nga America ngo ozirumbye Qatar. Kitegeeza naffe tuba tujja kwanukula oba totubazeemu magezi. Ekisooka Qatar nsi eyeetongodde ate ekuumye emirembe ate ekuumye ebintu by'abantu. Nakati eyakikoze bw'anaaba tewaliwo kikoleddwa tujja kumulumba. Kyokka yagenze okumaliriza ng'ate akiibirizaaga nti bannange wandibaddewo emirembe. Ekitegeeza nti bw'oba otandikidde eri mu kuyomba waliwo yaga nti nazze kulwana naye kansooke kuyomba. Bw'oba watandikidde ng'ozze kulwana n'osoosa okuyomba oluusi biyinza okukulemerera. Kakati yagenze okuwunzika ng'era yeekubiira atwala eri mirembe. Ne mu lukiiko lwatuuziza mu bannamawulire ku ssaawa eno anyumya ensonga ezasoose okubeerawo naye nga bw'atwala olulimi alwolekeza ku mirembe gye yandyagadde gibeewo gye yateesereza olunaku lw'eggulo ng'atabaganya amawanga gano abiri Isirayiri n'eggwanga erya Iran abalabika okuba nga buyinza okuddamu okubeefuka singa ebigambo ebiwoomerevu ebiva mu bakulembeze ng'aba Qatar tebibaawo. Iran egambye nti singa babadde butagondera kintu kino bandibadde be basoose okulumba Isirayiri kubanga ne Isirayiri oluvannyuma lw'okuba nti ebbanga lyadde lituuse ewumuze emmundu yabalumbye emirundi egisoba 4. Tuli mu ggwanga lya Iran ampuliriza tuzzeeyo. Iran yeeganye ebijoogerwako nega nti kino tennaba kukikola. Kyokka ekikompola mu butuufu ekiraze nti bebbakubi kiragidde ddala nti kikompola ng'ebyo ebibadde binyugunyizibwa eggwanga erya Iran munda mu ggwanga erya Isirayiri. Kakati wano we wali okulya n'okukomba ekibya. Ekikompola kino kivudde Iran yeegaana bwegaanye eringa nga basambi ba mupiira nti ne wabakubye endobo era waakiri awakanamu naye nga bamulabidde n'awakana n'alayira n'okulayira. Kituufu Iran ekasusa ekikompola kino kijja kutegerekeka kubanga kakati omulimu oguliwo olw'okweraliikirira ekiyinza okuddirira kwe kunoonyeza ddala obuvo obw'ekikompola kino gye kivudde. Kyokka wakati mu ceasefire egenda mu maaso oba eyinza okutootoogana ku ssaawa yonna eddakiika yonna kubanga Isirayiri emaze okuwanika ebyayo ebigenda okukola yeewaanye ti newankubadde nga bino tubikola tugenda okudda Isirayiri yeyewana tugenda okuddamu okubakuba mu biwundu naye twawangudde dda era tuli bawanguzi. Isirayiri egamba etya nti ewangula lwaki? Nti bwe yali egenda mu lutalo lunogo mununya mpulirize ennaku 12 eziyise yalangirira nti enteekateeka zaayo zaali za kutaataaganya enkozesa n'ebyo ebikozesebwa okukola nuclear
olwo Iran ereme okwongerako kwebyo byali eteekateeka bigotaane n'okujjawo ebyo byonna amakolero agakola zi mizayiro agakola zi ballistic mizayiro zonna nga babikubye kakati beewaanye nti ekituufu newankubadde ceasefire naye twagala okugitaataganya naye ekyamazima twawangudde. ebyo nno bye bigambo mwana wattu ebyolutalo luno oluli mu kyondo kya Buwarabu. Ne musajja wa Kabaka ono omwana w'Amerika ayongerezaawo amawulire ag'essaawa 8 nagwo gategeere. Nze Samula John Paul Magembe tunaddamu awangaale nnyo Aibene.